era mu buli mbeera si Becky yekka. Bw'obanga Becky yatugatta then yatugattira ddala, era nange banga Becky yangasse nammwe then yangasse nammwe ddala, si lwa Becky nti enkolagana egenda kuggwawo. Kyonna ekibadde kitambulira mu Becky leka kisigale nga biri kibadde kya ddala. Becky ngezaako obazza emabegako kakatono, muwulidde bingi era abasinga mwagala okuwulira bingi byembadde mulayi bukuntana nabyo. Naye olwo bwengambye era ku makya nti bw'obanga obadde oyamba Becky because onyankole then obadde okikola mu bukyamu. Obadde oyamba Becky because ali alani obadde okikola mu bukyamu. Obadde oyamba Becky because ani amuzaala asibukawa then obadde okikola mu bukyamu. Bw'oba oyamba omuntu muyambe ng'omuntu, tomuyamba lwakabira ye gyasibuka ne gyazaalibwa then obadde okikola kuva ku mutima gwo. Sabadde boogera ebigambo ebingi nti Becky webagambanga nga lyebuhinga ngenda mu ddwaliro, fakka abasawo baasookanga okwogera naye nga buhinga mu ddwaliro Becky baali bamwenyala nga yenna aliko amabaka mubiri nga n'abamusendera omutundira from a distance. Maama ono bwe yampita muyita maama olw'ensonga that is me nekina ali yakadoma nga bamaama ali bakatanga batata wange, so muyita maama baganda bange n'abasigadde. Maama nzaala atudde mabegaawo. Mama kusaba emyo wawulireko. So that is what she has been doing. You come to her, you show her love, you become a brother, you become a sister, you become a father and mother, friends and all that. So I call him Becky's brother. He showed Becky love to that extent that became sisters and brothers. He supported Becky in a way that I cannot explain. As I said, all of you here supported Becky, but I just going to pick out a few to represent the rest of you. He supported Becky. In fact, when I called him, when Becky passed on, I had to call him and tell him Becky has passed on. I picked the phone like 3 times. I said, how am I going to tell him? There is a lot there. I don't want to search him now. Next here, she's called Phoebe. Most of the TikTokers, I think you know her. It is a group of TikTokers. Please, I just picture to represent you because Phoebe and Becky, they have been so good friends. The way he said, he has been a brother, a real brother. Becky calls the time and says, I want to talk to the brother. He's the brother has been always talking about. I want brother. Mukubire brother, see, Mukubire brother. So he has been the brother. Whenever we used to call him, abadde responding amangu sister wange abadde sister wange atagamba ki sister muzeeyi mu ddwaliro ate sister badde mudda sister ate immediately ngadduka aleka byakola ajasanga sister we ali mu mbeera ki. So ye mwami ono brother omukyalo ono Phoebe bannaye sijja balimba ebigambo bingi ebiyitingana naye mwali mubazizaako olwaza omuntu okumala ennaku 2 wiiki nekoyina mu nnyumba n'otukukatunda omwana oyo abadde okumala ebbanga naye abantu boogedde ebigambo bingi ebiyitingana nze besijja kusobola sijja kubaataakinga nga bali muntu waddembe okwogera kyayagadde naye mbebaza mubasigaza omutima ogwo ogulaga nti ono omwana abadde asaana okwagalibwa yadde mu mbeera ki oba wakabira ki oba ani amuzaala oba afubutukawa ekyo si kikulu. Ekikulu omwana abadde agwanibwa okuweebwa second chance abe ku nsi ayagalibwe ng'abaana abalala ng'abantu abalala. So omukyalo ono Phoebe akoze naye mulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti akumakuma banne nti banne mwineyo kaki tubereze ku Becky afune amata tubereze ku Becky afune eddagala banne mwineyo kaki tukasindike mutekiwe n'ennamba Becky ali waka Becky omuzeeyi mu ddwaliro sijja bagalungi meka Becky gye tugenze mu ddwaliro jogi mingi malala ag'enjawulo emirundi mingi abamukuba omumanyi muyise mu bulumi nga ne bwewala omusujja oli ayagala kwetuga naye singa manyi buli mwana bwayiseemu bannange nze nagamba nti Becky oli bwayiseemu nze ne mbuyitamu for only 1 week nsaba Katonda nzijewo naye habagoma kyabuyisemu kola ebbanga lyabwiseemu abadde ayinanga ssuubi eri ngenda kuba mulamu nze sijja kufa kyonna ekirawo kironi sigenda kufa ngenda kuba mulamu ngenda kuba obujulizi era nze njagala abantu bonna mikwano gyange bandabe nga nnyimba nga mpa obujulizi. So omukyala ono bambi naye ayimiridde nnyo ku sayidi ey'aba TikTokers okulaba nti abakumaakuma okuba nti Becky abaako ne watuuka. Abakyala abayimiridde wano basinaba okugenda kwasemba bakyala aba Kibambe Girls ono Madamu Naomi
sister be represented Chirombe girls. Okay, let's stand like this. Abakyala bano representing the Chirombe girls, representing the family of Madam Naomi, representing there's a big group. Babadde bangi babonye mwenna batuddeeyo singa kubasula omulandi basole baleeta wano maaso ne barepresent group nene nnyo esupportinze Becky mu bintu bingi nga tuve ebuhinga nga tugenda emulago batufolowinga omukyala ono ng'ajja mu ddwaliro n'atufolowinga ki ekiganye eddagala ki kiganye one time yaŋŋamba naye bannaye okikola otya nga expenses nyingi nga banaku mukubira amasimu nofuna biri ya mitwalo 4 biri ya mitwalo 2 nga bikale kanjiye ogenda okulaba abazadde 18 akusirikidde abiri akusirikidde mmeka ne ttiimu ye ey'Abakirombe girls mugaseeko yonna basisita ye ennyanda ze bannaye simanyi bawulira about Becky kubanga abadde too much in them. Omukyala assembly ye Madam Caritas kasinde basinga balaba NBS ndowooza mumumanyi. Omukyala oyo ndowooza programu ze zaadageza kukola towards Becky okwetwalira Becky okubanga amanyika ku social media n'okumanyika mu mawulire yali influence ya mukyala oyo namucontactinga nga ndi for patrol. In brief, sibe yanjulidde munansonyiwa amanyi abamuyita Birikalani. Becky ono namusanga for patrol azze okukola badde nkwera kalyakots kaŋŋambe mbadde olw'ensonga nti time yatuuka nga sikyasobola kukwasaganya mulimu na Becky nga neetaaga 24/7 had to sacrifice ekimu ku byo either mbeerewo for Becky oba mbeere ku mulimu. So omulimu gwange naguluzinga okumala emyezi 5 mbadde sikola because nga sirina bwe ndegabanyamu. Time yatuuka nga bwe mbeera mu office nakatuula mba nkulira essimu Becky afa, Becky talina kino, Becky oxygen agaanye. Kati ndaba nga biri ekimu ku byo nina okukiteeka aside. I decided first of all put my job aside bino byansi tubisanga ndaba oba nsobola okubaako nekyenkola eri obulamu bw'omwana ono naye sijja kugamba nti nemereddwa kubanga simanyi obuwanguzi obumuntu tumanyi obuwanguzi obw'omubiri waliwo obuwanguzi obw'omwoyo. So I won't say I've failed on her kubanga simanyi naye Katonda ali mu ggulu yamanyi buwanguzi ki Becky bwafunye. Tuve ku buwanguzi obuli physical ayinza okuba afunye obuwanguzi obuli spiritual obutamanyi. So omukyalo ono gwe mbaliddeko Madam Caritas akoze bingi abadde NBS addeyo programu nyingi twetugeeza kola fundraising ya Becky gemulaba oyo Becky ng'agyesuulira abasinga badde ku social media badde mulaba nga bagamba dina yange bane dina yange njala dina yange mukansoniza dina za Becky ndowooza nga 3 naye olw'obulwadde twatugitekana ate n'agenda mu ggwa Becky yagamba dina yange nina okubeerawo njagala nnyingira abantu banyuma ne Becky eddoboozi tosobola n'ogoma nafuna gamba nze nja kuyimba nze njagala kubeera ku dina nja kuyimba njagala mbayimbire. So netweyongerazaako okwongezayo dina ze naye tetwamanya dina ya Becky yayogerako yeeno kubanga dina erina okutuuka olunaku lwaleero kyetutamanya nti naye egenda kuba nga atudde bwe tuti nga tuli maaso nga tumulabako bwe tutyo ndowooza eno dina Becky gyeyogerako gye yeegombanga gye tutamanya. Naye omukyalo oyo abadde akola omulimu munene nnyo ku TV okumaketinga dina ya Becky ba successful tufune ssente ezitwala Becky okwongera okumunjanjaba. Waliwo bamenyeddwa ne babega abasinga SB4 bumuwulire SB4 media omwami ono okuva kwaffe emulago olwasooka tusiibula batukiza ogenda ewaka abasawo baŋŋamba nti mwogenda ewaka mwetagisa oxygen concentrator mwetagisa concentrator kyuma kya oxygen abasinga badde mubulaba Becky badde balopera lwaliko ng'alina olupayipa olumutambulirako. Concentrator kyuma kyeru kimpi bwe kiti kigula $8 kyabaddengako ewaka okubanga asizaako tukozesa amasannyalaze naye n'okugula ekyuma ekyo tugule ne oxygen cylinder empanvu egula kakadde kamu $7,000 tugiteeke ewaka nalina like a mini clinic enateekawo equipment zonna ez'eddwaliro nga weeziri abasawo kwe kuzikiriza okujja Becky mu ddwaliro tumuzza ewaka naye twagenda okukola ekintu ekyo nga Becky lwe yalikooye yagamba nga ddagi mbadde mu ddwaliro ndikooye abaana bafa bu lunaku ng'abalaba Becky abaana abakutuka bunaku ng'abalaba nagamba ndikooye. So nange nempira nga Becky asaana okudda ewaka ate abasawo ne bagamba omwana aleka oxygen tukiriza mumusindika waka unless ng'olina equipment ezimala
tuba n'extent nti omwami ono recipe family yajja mu ddwaliro netumuyitiramu obubaka obwo n'agala n'akunga abantu beyakunga netufuna obukaddemosi oba bwalinga kuna n'ekintu netugula machines zetwawo n'abalala bagezaako tukwatirako bisobola okufuna machines zetwalina okwyita okukoza beki ewaka era beki yasanyuka nnyo ng'ategedde agenda kubeera nge aiwaka era ebadde mu ddwaliro for long tosobola kubeera mu ddwaliro okola myaka ng'ebiri ng'oli mu ddwaliro genda kumusimbulako nga mu ddwaliro ng'abeera waka okumala wiiki bbiri wiiki emu netuddayo wiiki bbiri wiiki emu netuddayo oluusi ne wiiki netewera so obulamu bwonna obadde bwa mu ddwaliro ng'alikooye it was too much ng'ayitaaga afune ku life eyawukanako so SB4 Media banaye mbeebaza nnyo ttiimu SB4 Media mukoze omulimu gw'amaanyi okuba nti Becky mumuwa a chance to live another day. Becky abadde ngaali bagamba akeesa lukya ng'enkubo y'omutamiivu Becky olunaku olukya nga celebrating naye nga olunaku olukya nga tusaba celebrating n'ayimba naga Mukama nkwebaza olw'ensonga si kyangu life ya Becky bw'abadde okusabalinga for all that long. Abantu bano sisobodde bangi nga bwe ŋŋambye sisobodde kubawa buli omu time abenga njagadde okubriefinga up buli kimu ntegera on their behalf olw'obudde gyebasinga bonna bano bavudde Kampala n'abasinga ku mubali wano ate olw'obudde n'olugendo bagala okuddayo nga bukyali so bannange mbeebaza simanyi bwe nyinza beebaza bino simanyi bwe nyinza beebaza kubanga nova kubira amasimu nga babikira Becky nakwatanga essimu n'enkankana engamba kati ngenda bagamba ki bagenda kumbuuza afudde ki bagenda kumbuuza afudde atya ngenda bannyonnyola ki bino ng'ekyokubagamba sikiina naye bafunanga information bwe nebankutala ni kituufu Becky afudde n'ensooka nga nseka nebagamba nti yafudde ne bajjako amasimu nga tebalina kyakuddamu kaita si banaku gamba nga bagamba nti kaita sategeera kigenda mu maaso nga nakite really kyali too much so banaye mbeebaziza nnyo mukwano gwaffe yedinaye ebadde esemba gye yatusuubiza era ali wano mu maaso gaffe tasobola tuyimbiramu ekyamukisa mubi babadde ng'ayimba obuyimba bwe naye Mukama kubira mumuze era mulamuze kisa sijaga nti mulamuze kisa because ntina okukkiriza naye omwana yampitako to be sincere ono omwana abadde n'okukkiriza obadde omulaba ng'aganagamba ddalize sigenda kutta ne mulaba tulina instances twatuukangamu omukadde Akiki oba aliwa omukadde Akiki yandizeeko wano naye ne mulaba ng'ogasseeko tiimu ngenda kuyitako omukadde Akiki on behalf of tiimu y'ewaka mama wange atudde mabegaawo ne tiimu y'ewaka yonna famire yange basita bange na buli omu bali awo ono omukyala Yakiki ge mbadde njogerako era abambadde mulabako nga muwulira omukyala ono bane simanyi twetwogera ku makya nagamba alani nkusaba yadde Becky afudde komangawo ndabe ne bannange bwe ndirwala nga nzijanjaba nga batujjanjaba Becky nkomangawo jangu nga